Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Zabbuli eya 31 olunyiriri olwa 29 wala ebigambo binjagala okugabana wamu naawe mukwano gwange ebizzaamu amaanyi. Agamba nti muddengamu amaanyi mugumenga omwoyo gwammwe mmwe mwenna abasuubira mu Mukama. Obadde oggweredde, obadde oweddemu amaanyi, obadde nga olina ebikumazeemu nga ddala owulira tokyayinza newankubadde okubaamu oluyingo lwonna oluyinza okuyimirira mu Mukama waffe. Dawudi akukubiriza agamba nti ddangamu amaanyi eri abantu bonna abakkiririza mu Mukama waffe. Essuubi lyaffe liri mu oyo kitaffe ataggwaawo kabaka ow'eggulu. Kyenva nnyongera okukubiriza n'okwegayira mukwano gwange, ddamu amaanyi mu Mukama waffe. Njagala kukujuliza mu bigambo ebyo ebiri mu Zabbuli. Mukwano gwange, ddamu amaanyi. Mukama ali wamu naawe. Bw'obanga olina essuubi mu Mukama, kkiriza nti yekka y'ayinza okukuyamba okusobola okubeera omuwanguzi. Nolwekyo njagala kukubiriza, ddamu amaanyi. Weesige Mukama, ye yekka ajja okukuwanguza. Mukama akumpeera ennyo omukisa nga olina essuubi mu ye. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Muganda wange mwennyinaze nkulamusizzaako enkyene ya leero linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza Mukama Katonda y'omu oyo atulabiridde n'atugabirira n'atuyisa mu kiro n'emirembe gye. Nze ayogera naawe enkyene ya leero nze Ziwa Elia, omuweereza mu kkanisa ya Seventh-day Adventist Church esiŋŋaanibwa e Makerere ku Adventist Center oba okulinaana Law Development Center, awo we tusiŋŋaanibwa. Nkwaniriza ku pulogulaamu yaffe eŋŋanzi eyitibwa ensulo ey'enkya. Ensulo ey'enkya ku lutimbe lwaffe luno gaggadde 3ABN Television enkyeno eya leero. Njagala Mukama akuwa omukisa enkyeno eya leero nga tugabana okuva mu bigambo bye. Njagala ggwe atudde enkyeno eya leero oyite oyo akulinaanye yeefulukuta, tufiseeyo obudde tutandike olunaku ne Mukama Katonda waffe nga tufuna entanda eneetusobozesa okuyita mu nsi eno enkambwe ejjudde ekibi. Ekyokuyiga kyaffe eky'enkyeno eya leero kiriko omutwe ogugamba walondebwa. Wakola ki? Walondebwa. Nga tunaba kuyingira butereevu mu kyokuyiga kyaffe kye tugenda okugabana enkyeno eya leero, njagala twewombeke olw'okusaba. Mukama Katonda kitaffe ajjudde ekisa era omusaasizi. Tuli balamu lwa busaasizi bwo n'ekisa kye ekiba ekijja buli lunaku. Kkirizayo Mukama okwebaza kwaffe, okukusinza n'okukutendereza bisiimibwe mu maaso go. Kye nkusaba enkyeno eya leero ku lwa baganda bange abanjazisa amatu gaabwe n'amaaso enkyeno eya leero. Kkiriza
obeere olutindo olukugatta basobole okuwuliriza ebigambo bino. Buli omu abeeko kye yeetwalira ekinaayongera omuyamba okuyita mu lunaku luno, si lunaku luno lwokka naye olw'okweteekerateekera obwakabaka bw'omwana we Yesu Kristo olugenda okujja. Tubeere toganya omulabe Sitaani n'enkweze okujja okutabulatabula enteekateeka eno ey'enkya eno eya leero. Okwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ngambye ekyokuyiga kyaffe eky'enkya eno eya leero kiriko omutwe ogugamba walondebwa. Gwe muganda wange mwannyinaze, oli mulonde. Oli ki? Oli mulonde, era saagala wabaayo abadde akuzannyirako aleme kufa ebya, oba abantu bakukyaye, oba balinga abatakulabawo. Kye njagala okkirize nti walondebwa. Naye ani yakulonda? Njagala okutegeeza bw'onootegeera eyakulonda, abalala ne bwe batakulonda, ono ye yakola ki? Bw'abanga ye yakulonda nga ggwe oli ku ttiimu ye. Abalala ne bwe batakulonda, njagala okutegeeza obulamu bujja genda mu maaso era ojja kuba musanyufu era ojja kubeera n'emirembe mu mutima. Kale ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu Isaaya essuula eya 41. Isaaya essuula eya 41. Isaaya essuula eya 41 era ngenda kusoma olunyiriri ngenda kusoma olw'omwenda. Agambye bw'ati mu kikyusa kino: gwe nakwatako okuva mu nkomerero z'ensi, ne nkuyita okujja mu nsonda zaayo, ne nkugamba nti gwe muddu wange. Nakulonda so sirikusuulanga. Tankuddiremu. Gwe nakwatako okuva ku nkomerero z'ensi, ne nkuyita okujja mu nsonda zaayo, okukujja mu nsonda zaayo, ne nkugamba nti gwe muddu wange. Nakulonda so sikusuulanga. Bwe yakulonda, bwe walondebwa, teyakola ki? Takusuulanga era tasuubira kukola ki? Kukusuula. Omuvubuka ono gwe ngenda okubabuulirako, omuvubuka ono yali mmundu mmenye ku ttiimu y'omuzannyo mu Amerika eyo, emizannyo egisinga nno obukulu mu ggwanga erya Amerika, awamu gye tweyunira okugenda. Si ke kapiira kano ke tumanyi bo mu Amerika bakayita soka, kano akapiira ak'ebigere. Naye nno njagala okutegeeza emipiira egimu ku gisinga okunyumira Abamerika, ogumu baguyita American football, omulala ne baguyita baseball. American football gwe gwagala okwefaananyiza guno gwe tulaba abantu nga beetomera, ziringa embogo eziri mu ttale ezitomeregana nga baagala okuyisaawo omupiira. Kale eyo gy'emizannyo gye baagala. Naye omuzannyo gwe njagala okwogerako, omuvubuka ono amannya ge yayitibwanga Corey Haim, yali kitundu ku ttiimu, nga mmundu mmenye ku ttiimu eno gwe twandiyise mutasubwa mu muzannyo guno oguyitibwa ogwa baseball. Ye namba 2 mu ggwanga erya Amerika mu mizannyo eginyumira abantu. Omuzannyo ogw'akapiira ako akatono ako ke bakozesa emiti, wewuunya abantu bakozesa miti okukuba akapiira ne banyumirwa nnyo, linaafuumuka emisinde okwetoloola obwezinge bw'ekisaawe. Naye omuvubuka ono yali mutasubwa, nga ttiimu bw'erinnya lye bwe litabaako, nga mumanyidde ddala ttiimu erabika egenda kkubwa. Naye ekyakabi, akabenje ne kagenda kabaawo. Mu bwa butasubwa bwe, bw'aba abuuka okugenda okubaka akapiira kano akaali kakubiddwa, buli bw'okwata akapiira kano nga oli akakubye, kiba kitegeeza oyo awanduse akakubye owa ttiimu eri. Laba omutwe bwe gwekkata mu ttaka. Omutwe ngambye ntya? Akabenje kaabaawo, omutwe ne gwekkata mu ttaka.
era ekyaddirira y'ensingo ya mwana mulenzi ono okumenyeka era n'asannyalalizibwa. Ebitundu bye eby'omubiri ebya wansi ne biba nga tebirina kye biyinza kumuyamba. Nejjukira ali ku ki? Alondeddwa, ali ku ttiimu, ye mutasibwa, ye mmundu emmenye banne kwe basibira ki? Ng'enjogera bw'eri nti kwe baali basibira olukoba. Kinzijukiza abawagira emipiira olumu nyinza okulowooza nti ye omubuulizi ono awagira emipiira naye tekiriimu sitaani munnange, tekiriimu sitaani kasita obeera ng'ogulaba naye nga tegukujja ku mulamwa gw'okuweereza Kristo. Ye ndaba eyange ey'ebintu saagala bwe birabe bulala. Naye njagala okutegeeza nti omusambi w'omupiira ya ttiimu by'empagira kipa omu yagenda n'amulinnya n'amumenya evviivi mu sizoni eyaggwa. Abamanyi omupiira mujja kumanya nti mpagira ttiimu eyo sijja jjoogera linnya, naye n'amumenya evviivi era kakkana nga sizoni namba omuzibizi oyo gwe tusibirako olukoba nga tagisambye. Kale nno n'omuvubuka ono kati nno munnange ono ye yali sizoni naye ono obulamu bwe bwonna obwamutasubwa bwe bwakoma awo. Naye ebintu ebyewuunyisa bibyawo mu nsi. Koli ono yalondebwa ku ttiimu ey'abo bannantawunyikamu ab'omuzannyo mu mbeera ye ey'obuki ey'okusannyalala nga n'ensi ng'emenyese eguddemu, naye yalondebwa n'ateekebwa ku lukalala lwa ttiimu eyo. Ekikolwa kino si kya bulijjo. Ekikolwa eky'ekisa era eky'obusaasizi kikyaki si kya bulijjo, naye waliwo era ekikolwa ekyefaananyiriza ekikolwa ekyo. Jjajjaffe Adamu ne Kaawa bwe baayonoona bavudde ku mulamwa Katonda gwe yali abawadde, nabo wandibadde ogamba baali tebalina mugaso eri Katonda. Mu njogera ennyangu wandibadde ogamba nti baali bafuuse ekisassalala ekitaliimu mugaso, kasasiro. Naye njagala okutegeeza muganda wange, mu kisa n'okwagala kwa Katonda yalonda Adamu ne Kaawa aboonoonyi abamusobezzaako n'abateeka bafuuka ekitundu ku ttiimu ye nga basambira ku ludda lulwe, kwe kusalawo Katonda kwe yalonda. Kyavudde atugamba mu Isaaya essuula ya 41 nti nakulonda gw'okola ki? Okuba omuddu wange. Era sigenda kukola ki? Sigenda era sikusuulanga. Katonda bw'akulonda takusuula. Katonda bw'abanga akutadde ku ttiimu ye takusuula. Oyinza okuba nga gw'ojja ku ttiimu ye naye nga Katonda ye takukola ki? Takusuula. Kale nno Adamu ne Kaawa be beeyawula ku Katonda ne badda ku luuyi olwa Sitaani. Baalina okuddaabirizibwa. Baalina okukola ki? Okuddaabirizibwa. Kiringa emmotoka etomedde n'omuvubuka baamujjanjaba, n'ono gw'embagayo yamenyeka evviivi yajjanjabibwa. Okwo kwe tuyita okuddaabiriza. Naye Adamu ne Kaawa baakola ki? Baddaabirizibwa. Okuddaabiriza lwakuba emmotoka zaffe bwe ziba zitomedde ne zigongobala tezijja kukubuulira nti buli lw'okoona ennyondo nnumizibwa, naye okuddaabiriza kubeeramu obulumi. Okuddaabiriza kukola ki? Kubeeramu okulumizibwa. Kale nno n'okuddaabiriza kuno kulimu obulumi, naye nno okuddaabiriza kuno obulumi tebwali nno kufa aboonoonyi kyekyewuunyisa. Okuddaabiriza era obulumi buno bwalina okuddaabiriza enkolagana yaffe ne Katonda n'obulamu bwaffe bwalina okutwaliramu obulamu bw'omwana wa Katonda. Bwalina okukola ki? Okutwaliramu obulamu bw'omwana wa Katonda. Njagala okutegeeza nti obulokozi Katonda bwe yatuwa teyabutuwa olw'okwagala
teyabutuwa olw'okuba alina ekisa ekitiiriika n'okwagala okutiiriika. Omuntu wabeera n'okwagala okutiiriika n'ekisa ekitiiriika, oluusi bantu bamutwala tebafuddeeyo, tebamusaako nnyo na mwoyo. Naye tekyali lwekyo ekisa ekitiiriika. Naye olw'okuba nti okwagala kwa Katonda kwagala, atugamba mu Yokaana ebbaluwa ey'olubereberye ssuula 4, ndowooza olunyiriri lujja kuba lwa 8, ebbaluwa ey'olubereberye ssuula 4 olunyiriri olw'omunana kambasomeyo muwulire. Agamba bw'ati, Yokaana muzikirize, Yokaana essuula ebbaluwa esooka essuula ey'okuna olunyiriri olw'omunana. Agamba bw'ati, atayagala atategeera Katonda, kubanga Katonda kwagala. Nandibadde nyongerako, Katonda kwe kwagala. Tekigamba nti Katonda alina okwagala, naye Katonda kwe kuki? Kwe kwagala. Okwagala okwo kwe kwamuwaliriza. Okwagala kwakola ki? Kwamuwaliriza n'awaayo omwana we asobole okuddaabiriza enkolagana yaffe naye obulumi bwe nayogeddeko. Bwe tunaddaabiriza, obulamu bwe bunaaba buddaabiriziddwa, mubeeramu ebijja okulumya. Era kya muwendo okuddaabiriza obwo, okusasulira okuddaabiriza okwo tekyali kya lusaago. Mutwalayo ekyokwagala kwa Katonda ng'ekisa ekitiiriika kye tuyinza okugalabanja. Naye njagala okutegeeza nti kyali kya muwendo. Okunoolebwa kwa bbeeyi kwatwala okufa kw'omwana wa Katonda, okufa kwa Katonda yennyini ye bbeeyi. Nga bw'onoogenda mu supamaketi n'olaba nti njagala mugaati ennaku zino gwa sirindo za 15, tolamuza, ye bbeeyi. Tojja kugambagana nti nga baguseera. Kale nno n'obununuzi bwo babukola ki? Bwa buseere, newankubadde nga butuweebwa buwa, naye bwaki? Bwa buseere. Kale mu kugezaako okutuukiriza okuddaabiriza enkolagana eno, mwalina okubeerawo embeera ey'okusika omuguwa. Waliwo olutalo nno olwannamaddala nga ne bamalayika ab'eggulu tebakulabangako. Era olutalo olwo bw'ogenda ku Bikkulirwa essuula ya 12 tetujja kusomayo, agamba nti olutalo ne wabeerukawo olutalo mu ggulu, ogusota ne gulwana ne Mikayiri ne gutayinza, ngezaako kujabulajabula. Naye ne gukola ki? Ne gugobebwa mu ggulu. Ogusota omulyolyomi ogwo ogw'edda. Bwe gugobebwa mu ggulu, ebigambo byogerebwa nti zibasanze mmwe abatuula ku ki? Ku nsi. Kubanga omulyolyomi oyo azze, omulimba w'ensi azze ng'alina obusungu bungi. Kale nno bamalayika balaba ku lutalo luno, era olutalo luno be batuyamba odukola ki? Okuluwaanako. Naye olutalo lwali lwaki? Kyebaga nti obununuzi bwaffe bwa bbeeyi, mwalimu n'okukomererwa ku musalaba okwa mwana wa Katonda ng'agezaako okukola ki? Okutaasa ffe. Kale kyenvudde mbagamba nti okwagala kwe kwawaliriza Katonda. Katonda, nga nkomekereza ebigambo bino, Katonda yakulonda. Katonda yakola ki? Yakulonda obeere ekitundu ku ttiimu ye. Ate ayongeddeko ekigambo mu Isaaya essuula ya 41 tali kusuula okuggyako nga gwe wejjeemu. Simanyi bw'ompulira ow'Oluganda mwannyinaze. Okuggyako nga gwe okoze eki? Nga gwe wejjeemu ku ttiimu eno. Njagala okutegeeza ku ttiimu ya Katonda tekubeerako ba substitute nti agundi ono bimulemye kanzijemu ono nyingizeemu oli tulabe nga tusobola okweyongerayo mu maaso. Nedda. Osigala oli ku ki? Ku ttiimu. Ye muvubuka oli hani ebintu ebyamukolera wadde omubiri gwe gwali tegukyasobola kuzannya kazannyo kali omuzannyo guli,
ttiimu olw'okuba yali emulabyemu ekyenjawulo ng'emutaddeko omuwendo emulinamu value, munzikirize n'ekyo nkikozese, nga emulinamu value, yasigala emutadde ku lukalala lwa ttiimu ebaali bazannya akazannyo ako ak'akapiira ak'ebiti. Kale nno naawe ne bw'obanga olwaleero gwe nange olwaleero tuwummudde okuva mu bulamu bw'ensi eno, tekitegeeza nti tuwanduukuluddwa okuva ku ttiimu. Osigalako ku ttiimu ya Katonda kubanga atusuubizza era atugambye atukakasizza talitusuula. Talikola ki? Tagenda kutusuula. Njagala okutegeeza nti n'okubeera ku ttiimu ya Katonda obusobozi bwo oba by'otuuseeko mu bulamu si bye bikola obukulu, si bye bikulu. Nti ono alina ensimbi bwe ziti, ono alina radio station bwe ziti, ono alina obugagga bwenkana bwe buti, ono olw'okuba mubuulizi mulungi, oba ono omwogezi mulungi, kale jangu oyingire ku ttiimu yaffe gw'ojja okubeera oyinjogezi ya ttiimu. Nedda ssebo, Katonda ffenna atulonda n'atuteeka ku ttiimu, oba ffe tusingayo okubeera wansi ku kyalo kwe tubeera. Bw'obanga olondeddwa Katonda, kye natandise nakyo nga nti bw'obanga olondeddwa Katonda, abalala ne bakutunulira ng'ekyonziira, gwe manya nti oli ku ttiimu esinga obukulu ey'omuwendo eya Katonda. Okuva mu kwagala kwa Katonda n'ekikolwa eky'ekyewuunyo eky'ekisa kya Katonda, Katonda alonze ggwe nange nziramu. Olw'ekisa kya Katonda ekyewuunyisa n'okwagala kwe, Katonda atulonze, yatulonda, tagenda kutusuula. Kye kitegeeza tuli bakubeera ku ttiimu ya Katonda lubeerera. Naye olubeerera olwo lwesigamye ku ggwe nange okuba nti tukola okusalawo okutuufu nti tunyweredde ku Katonda waffe. Kale no oluganda, enkyene ya leero oli ku ttiimu ki? Osambira luyi ki? Bamanyi okubuuza ab'ebyobufuzi ti naye asambira ku sayidi ki? Asambira ani? Oli ku lwaffe? Lumu nja kubajjukiza mu Yoswa baali bagenda okulumba ekibuga Yeriko. Akeera ku matulutulu ng'omuntu yenna omutegeevu, okeera ku makya tobeera nga oluggi oluli ku ppata engajaba eri mu kitanda yeetoola ng'oluggi oluli ku kisenge. Kakati nno akeera ku makya asiŋŋaana omusajja ne yeekanga, kwe kumubuuza nti ssebo oli ku lwaffe oba toli ku lwaffe? Ebigambo bye yamuddamu yamugamba nti ndi ku lwaki? Teyamugamba nti ndi ku lwammwe oba siri ku lwammwe, naye yagamba nti ndi ku ludda lwa Mukama Katonda alwanirira ki? Eggye lya Isirayiri. Kati mbuuza gwe mwannyinazi, muganda wange, osambira ku sayidi ki? Oli ku ttiimu ki? Bw'obanga tonaba kwegatta ku ttiimu eyo, njagala okujjukiza nti jjo twagambye nti tulina okubeera ne ttiimu ze tuliko. Oba ekyokuyiga kyali kyakwosa jjo, naye tulina okubeera nga tulina ki? Tulina ttiimu nga twewaddeyo, ffe twerondeddewo okubeera ku ttiimu eyo. Wasazeewo obeere ku ttiimu ya Katonda. Nkusaba nga nkwegayirira, beera ku ttiimu gye batagenda kusubstitutinga, ye ttiimu ya Mukama waffe Yesu Kristo. Ebyokuyiga bye nalabyemu okugabana naawe enkyene ya leero, ngezezaako bikufunziza kye kino. Muganda wange mwannyinaze, teweefeebya. Oli ku ttiimu esingayo okuba ey'omuwendo, ye ttiimu ya Katonda. Oli mulonde we. Walondebwa, togenda kusuulibwa. Ekyokuyiga ekyokubiri kye njagala weetwalire, newankubadde nga ekibi
kituguyaguyizza era kyatuguyaaguya okwagala kwa Katonda kwamuwaliriza era kukyamuwaliriza okukola ki? Okukununula, okujja mu kutawaana okw'ekibi okuli mu nsi muno. Ensonga eyokusatu gye njagala weetwalire yeeno. Okununulibwa kwatuweebwa buweebwa, naye kwafunibwa n'omuwendo omunene. Okununulibwa kwo kwa bbeeyi. Gwe tunuulira ekintu kyonna mu ddiiro lyawo w'otudde ky'otwala nga kya bbeeyi nnyo, kale nno ekyo nno kigenda kwokyebwa. Yesu agamba nti nkomawo ku byokya byonna mbizze bujja. Kale ky'otwala ng'eky'omuwendo mu ddiiro lyo, ekyo temuli. Eky'ebbeeyi kwe kununulibwa kwo. Kyensembyayo kye kino nti togenda kubeera bagenda kuyingiza mulala mu kifo kyo. Oli ku ttiimu eyo ki? Lubeerera. Era Katonda akulonze, nkujjukiza kino, bw'olondebwa okubeera ku ttiimu, ky'ova olaba ttiimu zibeerako n'akabonero akalaga nti eno ttiimu ya Liverpool, eno ttiimu ya Everton, eno ttiimu ya Arsenal. Bw'oyambala akajoozi ako oyimiriddewo lwaki? Lwa ttiimu eyo. Njagala okwebaza muganda wange mwannyinaze olw'okuba ompadde omukisa, ate omukisa guno n'ogwetwalira Mukama waffe gwatuwadde ffe okujja ku bigere bye buli ku makya okugabana okuva mu kigambo kye, tubeere n'entanda kwe tutandikira olunaku lwaffe. Kale nno njagala okwebaza era nkusaba n'enkya mu kyo yita abalala bategeezeeko wadde temubeera nabo tewaliwo puroguramu ennyuvu mwe tugabanira ne tufunira entanda etuwanirira okutuyisa mu lunaku buli lunaku ku ssaawa zino zennyini 12 ez'oku makya. Tubeera ffenna n'ebyokuyiga ebituzimba olw'okuyita mu nsi ejjudde ekibi enkambwe ddala. Katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, njagala okwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okubeera abalamu okugabana okuva mu kigambo kyo. Ebigambo ebyogeddwa kabitubeerere entanda enetuyisa mu lunaku luno, si lunaku luno lwokka naye n'ebiseera bye tusigaza mu nsi eno ey'ekibi. Kkiriza okwebaza kwaffe ekisa kyo kigende naffe ffenna yonna gye tunatambulira okuyita mu lunaku luno, okusaba kwaffe n'okwebaza nga tukuyisiza mu ddiini egganze ery'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.